Webale wenna tugoberera ku CBS FM UG official channel yaffe amanya MC Shita Queen of the Mic tala lya Benz munange lya Kampala balinzi jekenge je tukola ne Black ne Brown Bay oliko program the Maiden Girls njagala okujjukiza go wenna yaga to followinga so tusanga ku channel yaffe ya CBS FM UG Instagram kosane Twitter ne TikTok nga tekayo clips obusinzeemu okubanga bukugamba buchikuba abana balika batuza mu sound ogamba Allahumma amin omusiramu bwato wakigamba njagala okujjukiza kweno program kola ne byana biwala nkugambye byana bino byakutamata byana birabika bulungi kugambye buli wochuko ogamba mashallah sigadde nze enjo nakazi kwebaza omulungi atugobera bulijjo ku CBS FM nakazi watu yanjulidde waliwo ono mukwano yayagala otukuba ebisobulika kusho kugambe kasita otandika ku kintu ky'okweyerusa mukwano mubatu mujjazi kwasaganya Infinity benga bulijjo tukomye bawereza gwe nawe nawulira ng'onyumirwa show yaffe ko nawali kaki kadde gwe buli woteekayo show yaffe bakole ki bakuletere ka notification nga tewetaaga tegenda kola ki gamba ate bane Infinity mumpereze kaki kalinki Dozo bawulidde bakweyanjulidde amanya gaabwe ne bakutegeeza n'okutegeeza gwe ina yagala tu following agenda mukwano kade oberenga you subscribe oberenga olaba ne program zaffe ezikoze eziba ziddako onakola lero omulamu gwaffe gugamba nti kyetaagisa osinkana omwagalwawo ne mikwano gyo tugeze nti ogenze ku date gwe mukwano n'ositula gagalayo mbakwano bo mukwano n'ogenda ne mukwano nenga lwaki omutwala kyovala bwogenda okwesanga ng'ensangi zino oli aganzizza mukwano gwo kubanga wakulubeta naye gogamba oyagala kulaganga walina emikwano egifaayo ne balyoka bakutwalirako omusajja Joy nze Shita olaba katusokere wa Angela nze mbadde ngamba nti tosaanye genda naye ekyamazima ono abagenze kufuna budde naawe mukakaneko munyumyeko ebice bibatwala mu maaso kiki kye mu planning obulamu bwammwe kati ate mukwano gwo omuntu te emboze egenda kuba yekatinga short ate muddamu kukuba lwali mwenga mmwe ab'emikwano so sisuubira nti kisaanidde okubanga mukola ki ogenda n'emikwano gyo kana akaseera kaba kammwe mugenda kwesanga muli mu bulamu bwa bulijjo mukola naye waliwo abaagala okulaga babba bwe nti yes I have caring friends nti bafaayo nti yes waliwo abaagala okunyumirwa oli nagamba ngenda boyfriend naye tugende tunyumirwe ffenna in case of outing ne mugamba tugende eyo gye tugenda omukemera atandika ojja kuba onsinga akabina batwala gwe baagala ojja kuba onsinga akabina ate munaye wabakwana mugaana temugaana nze munaye owange ngenda naye aba tubeera aba kube sawa zili nja kuba ndi busy bade manyi tugenda out ku having a fun n'omuntu wa naye waliwo omanyi waliwo abana abakwesibako oli n'ogamba ngenda boyfriend wange oli n'akwesibako n'akwesibako ye nange nali neetuzeeko ku muntu lwaki wali oyotunga ku munno kubanga nali njagala kulaba omusajja gwatuwanira afaanana atya ebifaananyi bimala seetaaga kutwala ku date okoleyo ki naye Joy wali oyagala omusajja gwabawaanira mulabe bwatunula ate gwe nkumanyi mu kupimapima nze ekifaananyi kikumala mukwano naye ate gwe Joy oyagala nnyo okumanya ebyabanno ate lwaki ekitegeeza mwagala kugeya kati ekifaananyi kijja bamala naye ku date tojja linnyayo ennaku zino abawala mwetega nze owange byankoledde nja bikweka sijja kweraga naye gwe weerage ffe tugaana okulaba omusajja tulina okumulaba fabaffe kubanga nze bba nga ajja kungulya esimu koleki nsirika byogera mubeerawo nga Joy gwe mmanyi oba mulala Joy gw'omanyi omwana yalaka talina omusajja naye omusajja akola ki gyali kubanga neewala abantu okuŋŋamba naye omusajja we afaanana atya omusajja we ali biki so privacy is very good wali badde weetaagisa ogenda ne mukwano gwo ku date sigenda ogambye omusajja owange abaki ababaana baline omwana omutuuka eyo natandika okukuba amagye amavunduye omututte nasooka nasemberera omusajjawo mpolampola oba okyagenda wali eri emaju sina byakwetega abaana basabula amagye amavundu nogamba oyo alina abasajja yabadde nowa chapati n'abeera nowaki ate sibemwefula nti munaye besti ogambako buli kimu
abeera tanaba alina obugoye busatu ate bawa abeera yalina obbugula leka akuswaze bawa abugule tonswaza waliwo ebintu ebitalina kwogerekeka amazima ng'olina sirikako naye bamaada batuswaza banaye banene abaana kita ng'ogamba tugenda boyfriend aga waliyo emmere bamaada waki togenda ewewo naakuwa emmere agambirawo tugendeyo batugulire emmere batugulire simanye ebintu lwekyo batogamba owo nagulire ebintu anti awaya mutuke emirundi emikapu date otuukeyo ng'atandikirawo gamba tugulire ebintu nga konako mu mpolampola mutuswaza tuba twagenze kulya tuba tetwagenze kulya tuba nagenze kulaga muntu tukoleki anti waliyo n'abakopi abazina sente ow'amazina azikukununidde naye gwe mukwesiba ku banno lwaki oyagala okukaliza ate abalala wange sikulabayo anti yayagala mukkaliza abalala naye owuwe ye nze mba sigenze kuba luseke musajjawo mba ngenze kulaba bulabi okitegeera era bwe tutuukayo ne tubaako nga tetulina kyetulidde mba fine solo ngaazi olugambo ndufunye omusajja yoyo oba muddugavu oba mweru kasi omusanze kwegamba ekikutwala ku deeti y'abana olugambo nakulaba waliwo bamada abeewa bamada afaanana ate owa joyi ng'alinga nga katonda agwatafaako dadi gayawulira anti ayita anti abeera mukulu myaka gya taata but let me tell you this nze omusajja owange if at all we are going for a date mukwano gwange naneesibako mukwano I take you nkutwala omusajja balira tebambifulukwa ne gwogamba nti nono sigenda kumutwala tomanya basinkana okitegeera nowona mukweka nti no you're hiding your guy ekyewunyisa yo mabega gyagenda okuliira muno omanyi wagenda ogenda mugambe agenda mugamba nti munaye omanyize kali sikaagala kaneesibako batandika okweyagalya mu nkukutu bagenda tandika nekirala kale yadde sagaalaganya omusajja wange naye omusajja erudda omulaga yinza obbaayo eyo ng'olina ekyaliwo omuli ku musajja ogwakakanye ogamba otya obadde wagona tugamba your man is not a community project nti buli omu yali badde akola ki omulagalagako besiti wange mukulaga bala mubeere omweriire naye kati kankugambe bano abasajja mubalaba kambagambe ekintu omusajja gye buva negye budda ng'omukweka mikwano gyo ajja kubuuza lwaki bayira nze nkutwala omusajja gwe yeesalirawo gwe kiri eri gwe oba ng'olaba kumpisaamu amaaso kyo kisaanidde kwagalira muganda wo ng'omuteeka mu nnyumba era sitiri olukadde lwe lumanya ensonda omugamba I have my reasons lwaki sagala kulaga mikwano gyange kubanga nze njagala nnyo private life njagala nnyo beerawo nga people asking what is going on with her naye nga tebalina kyebakola ki kyebamanyi obwobulamu bwe bukyasinza onyuma mwetried waliyo ne bamama baleka abaana awaka naye naaleka ng'omwana amugambe nti buli kimu kiŋŋambe buli ekituukawo buli lwaki because bamanyi men are non trusted creatures dear nze mukwano ab'eŋŋanda ab'emikwano ku musajja ntabuka ku musajja ab'eŋŋanda nze era wange omulengeranga mwewale kubanja kutabuka kuloga n'okuloganyiza okuloga omusajja abatabani bafalo nga bakula disappointment joy omanyi osobola okuba ekikonde n'okuba ekikonde lwa musajja mukwano musajja wadda nze ne wano nakyogera nagamba shita wano ne bano abantu if you've been following our shows mutabani wa Farao bwe tubanga tetulwanye nnyo ntalonze naawe tontaddeeko kaweeta mukwano sweetheart sirina nsonga ekulwanirira era baba kutwala so long as you're bringing something on the table osobola okukwana buli kimu kyoyagala so long as you're giving me something naye oba tolina kyompa sweetheart sirina nsonga ekulwanira mukwano wentegererawo oti nti tuli ku hotspot ebyamikairi wetukola ki wetukomese by the ebintu mubigezeeko lwakuba wentegerera nti doing something nti ebyamikairi naawe olinawo okola ki awo wetukoma tetuddamu
you know there are these men musobola okuba nga temukyalina nnyo ebya Mikaeli nga temukyabigenda nnyo but when he's ekyebusaabala our people know they know ekyebusaabala our people know ekyebusaabala so Chita, that man is still caring. Ekyebusaabala takidemanding my sweetheart. Sirina nsonga lwaki nkulwanira gende oyo akwekya Mikaeli nze ngeno okola ki ngofa obulamu butambule. Nze if I don't have a ring. Tebabambi fulukwa mukwano. If I don't have a ring, no reason to fight for you. Omuchaza neewuwo nga waliwo boyfriend wo tugeze staying out with your boyfriend wo muchaza ewo nakulaga nti yafaayo azuka natekaka breakfast niyegira ogwe niyetegatega otegeera wange tajja nabba mukwano gwange lwakwa nze siri mukuvumirira kiriye kino twala koza I also have a best friend era as a best friend wange ye kasita nyingira relationship nesta mugamba wemba simugambye tino kati ono waffe kitegeza sikola ki sikwagala naye kasita mugamba nti kati gulo twayingira relationship oyina omugamba ne wotamugamba mugagulo kati twayingira relationship empya omusajja oyo omulabye otya okitegeera mba nkwagala naye mba sikwagala simukola ki simugamba so siri muvumirira mbuno twalaga mukwano gwo omusajja that friend mulaga omusajja ogamba nti ono yoyo omulabira ku ki togamba nti Chita omulamu ogwo tujja gwogerako next time kubanga lero tuli ku kirala ogwo omulamu mulamba nkale mama ogamba nti noti omusajja ajagadde omulabira ku ki ekyo tujja kyogerako next time lero tuli ku kyamukwano gwo kiba kirungi mukwano gwo mutwalako ewabbaawo ng'ogenze mulaba naye Angela mbadde ndi kwina ensonga yange egamba nti olese mukwano gwe waka obeera ne boyfriend wo obabbaawo omwana oyo n'akira ku makya n'akulaga nti yafaayo ka breakfast akategese mulamu tajja kulya n'asooka neyeetega omusajja wange muyite mukwano gwo omusajja gwe nawasa tafaayo oli afaayo kitegeera nga beetega mu magezi zewamala ne waba kitono olaba we are friends with Chita naye oyinza okulowooza nimba kitono gwolaba we are friends but I don't omusajja ayinza n'okupakingawo emotoka wabula omusajja sibulanko ku feesi wabula ndaba byawansi abawala wallahi ono ye live example omusajja mmanyi emotoka gyavuga omusajja mmanyi bwafaanana wansi naye sirabanga ku feesi bwafaanana amazima gennyini ono amazima muyinza okulooza Chita mmanyi daawe manyi bwafaanana manyi n'emmotoka gyavuga bwe mbalaba asobola ogaa nti naye Chita simanyi bbaawe feesi bwefaanana amazima gennyini nze simanyi nansonga naye Chita omusajja yajja n'apakinga emmotoka nemba tuyono n'ayingira naye ng'omusajja Chita ng'alina engeri gyakukutira ku luggi kati bano bamaada wano obwedde agamba simanya mukwano gwo omulaga naye nga maada tayagala ayagala omusajja mwana akweka seeka mukweka siranga kuseeka feesi ye yamanyi kyokka sirise naye nga maada nyabo ku musajja buli bulala nze wangeze mukulaga bw'oba omubbango naye wetubanga tuli mu serious relationship sikutwalayo ono n'ekifaananyi tekisikimanyi Chita tuli ba mikwano naye n'ekifaananyi sikimanyi mutuufu bw'omuloga bamaada go batabuka ku basajja naye nze wemba nkimanyi nti omusajja wange tulina akagenda mu maaso mukwano nina okukweka webale nnyo Joy webale kunsabula ate ebintu bye simanyi katugendeko mu bulamu babakama baffe tukomewo okyali ku program The Maiden Girls Ngenaku z'omwezi 31 omwezi guno gw'omunaana mu Club Ambiance e Masaka we wagenda okubeera ensi 5 eya Bingwa empaka ez'akamalirizo eza Bingwa n'olwekyo bannabuddu Bingwa tumuleseyo wamwe tutandika ku makya ne Manduso ku Lubeyu nga tukutwaka Woli n'owayamu ne Kyabasa n'olwekyo abantu b'omu kibuga Masaka mwetegeke program gakyali mabaga tugenda kugiweereza butereevu mu kibuga Masaka jangu oteese jangu oweeye endowoozayo tosuba omupiira ogw'ebigere n'okubaka wakati wa CBS ne bannabuddu olwo kusaba bbiri
ekiro Bingwa Finals zigibwe akawuwo ate n'endibe ya Premier League tugera giweereza butereevu awo mu Club Ambiance e Masaka Bingwa waggwa tulyoke tusumulule endongo paka kuwulira bubi okuyingira omutwalo gumu n'emitwalo ebiri Dax Kateo Kabako Topic Kasente Big Eye Shakira Shalifu Lukenge n'omugagga Sende Mbazira Tony ow'ebinyanyanya DJ Stivo ne DJ Neck MC Walewale anyanyagiza omuzindaalo bannabuddu mbajjukiza akajanja kaffe kali tukayiwe mu Club Ambiance e Masaka saagala sawulide saategedde mbwate ki Bingwa 2024 awagiddwa Njovu Estate Developers Nansana Solar Connect International abakujja mu kizikiza Tudi Color Solutions Bingwa 2024 kulikayo omulango bw'abakama baffe okyali ku program The Maiden Girls njagala okujjukiza nti gwe wenna ayagala tufollowinga osogenda ku YouTube channel yaffe ya CBS FM UG n'okoona mukwano okukadde nti buli program ejja ya CBS eberenga ogifuna bulambalamba no commentinga no likinga kugambe kintu ne kibanga kitambula malida njagala okujjukiza era nti osobola okusanga ku Facebook Instagram kosane Twitter ne ku TikTok nga tekayo amaloboozi oba bu sounds obusinze okutrendinga mu show zaffe ze tuba tukoze eki tukoze olunaku ekirala nawe ng'olieyo nga show zaffe zikunyumira ng'osobola okututeekamu akasente kandi bambi osobola okukola ki komenti ngaawo tugenda batukola ki tugenda batufuna engeri gye tukola ki gye tukutuukako tusharinga enamba otusaposaringa show yaffe ekole ki egende mu maaso n'ekirala wenna abagisuubiddwa show eba ya wiiki eno oba wiiki ewedde osobola zisangayo ku mukutu ku YouTube zonna zibaayo exactly you can like comment and everything mwana jo yansabudde naye abatulaba kugundi ku CBS FM UG njagala bategeeza nku ebigambo ebyo si byange bya mukyala tali eyo Joy nze sirimanyi sekutukuutirizangako sekukuutirizangako sagala kunsala bigambo I can't kwekukuutiriza ku lujjo obadde ki bamada batawufu ku basajja tubakoma byogera wano wabula babiteeka mu bikolwa nyinza okuba nga nze nkoma byogera wano naye nze nyinza okuba mbyogerera wano lwakuba tuli ku show because sometimes twambala ekintu wano eno kitegeera nga si kyoli naye bamada babiteeka mu nkola nze njagala obbagaze sirina bubali enjogera wano nze omusajja obaani atwala mutwale solo nga zampa kasete aliwo munnange ya TV presenter yakyogera bwa bati omusajja mutwale nena yakabye nga omanyi mu program The Maiden Girls tubeeramu ne segments oba obunyomero obw'enjawulo tulinamu akanyomero ka entertainment kosane fashion olunaku olwaleero mu fashion dozi yaffe njagala okulaga omukyala ono omulabye watunula tulanga amata gandi obugoye buno bunyumira nnyo ba slay queens kugamba ng'olina kabode akafaananako ng'ako n'omukyala soko bakyusa kati abakulanga emimonde tukole tutya musale nange wekikuombiri gunyuma enafiga tekoleka mbadde njogererako abo abali eyo wabula nange bwontunuulira omubiri gwange gukola ki gumalayo bumanzi wali agenda okugwa ekigo ng'akusutudde naye kati Hase Fashions wali ekyengera nabaze ntukuwa dresses obw'enjawulo okugambe ng'akaano kugamba n'ogamba alhamdulillah omwana bamuwomba nayemuwoza obubi nanti nawulidde nti nabamba bakola sajjala z'obubi ogendagenda ku sajjala no nze si mukwano neemalira gutunuula omubiri ogulaba bode fine girl sina kyenyongerako tebampadde nyashi mukama yakuwa eyanyima malirawo leka tugende mu entertainment kubanga tuyinza sulawo wano lwa mibiri lwa bugoye kati mukwano olina okumanya ennaku yo n'oyambala ki ekikola mu fashion nga tetunabavaayo mwe banamu oba oyagala okuluma manya omubiri gwe gugenda naki kikikyo kala in fact okutandikira ddala ku muntu oba manyi nti no siba green oba ngezi ke totawaana siba kala ng'ekola kingegendera ku kalayo bw'oba manyi nti bane bwe nnyambala akateteeyi akagudde ku mubiri gwange gugenda kukola ki ngenda kubanga gwe bakoze eki gwe bakuba empiso buli wambireke yambala ebwezikola ki ezijja ku mubiri gwe wallahi bajja gambanga bajja gambanga oyo omuwala banaye abeera fine nga gw'omanya ebikola ki ebikunyumira naye anti weetadde mbita kujaamu wena olabika bubi tugende mu entertainment banaye waliwo muyimbi eyazze mu Uganda bangambye walwadde oba Congo
naye abaana abawala aba Uganda simanyi kimwagala ne mukwata katikisimu eza modo yuji we yatugambira abaana bakutezi katikisimu ne balyoka baze kukuliza ku musajja abaana abawala mbona mwawedde mwesonyi omusajja aze kuyimba naye omulini omulaba omwana yalinye ku stage babikolanga nabo omwana yekukutiriza ku mwana ate munaye kyasize n'okunewusa yaze ne boyfriend n'amuleka mu audience ye babikolanga ebyokulinya stage babikolanga oli omwana bamunyize mutwala sibe bana bambala obukete omwana yaze ku stage n'agamba ekyo kipya nnyo temwalabako ku muwala n'atuuka n'okulaga empala eyo omunda temulabako vidiyo ne ya Kididi n'omuwala nga Kididi ali ku stage omuwala bamunyiga ndooza saga akwogera abayimbi abamu obanga abo kwegamba sikipya nnyo gyeraga naye ebintu ebimu bana ebiba bituswaza wetebereza muzaddewo n'atuula ku TV n'alaba ebintu ng'ebyo abaana balina abazadde babeera n'abazadde n'abalina gye bali naye nga ye mukwano tomugamba Nga yevaako. amaka ga muzadde we katugende mu maaso nga waliwo omwami ennaku zino munnange President Museveni yamuwadde ekifo ekyamakulu Kenzo ennaku zino takyagambwako ali bulalamuko kasita afuna minisita kwagamba Uganda agivuga East nawe genda okwana minisita bakuwa eki gyoyiga oyagala okwetega munaye genda wuuyo ani gwe netega kati bane balemanya bakwetega nga netega Kenzo mundeke Kenzo alinamu akasente wuuyo agambe kasitava nga alina kyateeka ku tebo nze noonya bakwetega nga netega Kenzo mbako ne bane musibula abantu ve wano kubanga ndabira ddala nga Kenzo ne Nyamutoolo mujja tuvuga sipiira abasajja kabaka awangale Ngenaku z'omwezi 31 omwezi guno ogw'omunaana mu Club Ambiance e Masaka we wagenda okubeera ensi 5 eya Bingwa empaka ez'akamalirizo eza Bingwa n'olwekyo bannabuddu Bingwa tumuleseyo wamwe tutandika ku makya ne Manduso ku Lubeyu nga tukutwaka Wooli n'owayamu ne Kyabasa n'olwekyo abantu b'omu kibuga Masaka mwetegeke pulogulaamu gakyali mabaga tugenda kugiweereza butereevu mu kibuga Masaka jangu oteese jangu oweyo endowoozayo tosuba omupiira ogw'ebigere n'okubaka wakati wa CBS ne bannabuddu olwo ku ssaawa 2 ekiro Bingwa Finals zigibweho akawuwo ate n'endiba ya Premier League tugenda giweereza butereevu awo mu Club Ambiance e Masaka Bingwa waggwa tulyoke tusumulula endongo paka kuwulira bubi okuyingira omutwalo gumu n'emitwalo 2 Dax Kateo Kabako Topic Kasente Big Eye Shakira Shalifu Lukenge n'omugagga Sende Mbazira Tone ow'ebinyaanyanya DJ Stivo ne DJ Neck MC Walewale anyanyagiza omuzindaalo bannabuddu mbajjukiza akajanja kaffe kali tukayiwe mu Club Ambiance e Masaka saagala sawulide saategedde mbw ate ki Bingwa 2024 awagiddwa Njovu Estate Developers Nansana Solar Connect International abakujja mu kizikiza Dudi Color Solutions Bingwa 2024